Twebaza Katikkiro Charles Peter Mayiga okugenda nakyalirako famire ya Lukwago. Nayongera okubagumya n'abategeeza nti ye ne Bene bali babega waabwe mu mbeera no mwe bakola ki mwe bayita mukata bannamagunti bonna bannaki bannamateeka naye akyawoza Katikkiro nedda ngenda okulaba naye ng'avaayo naye tasobola butawusa wansi akomanto oluisi n'avaayo nti awolereza Lukwago omanye kibaawo Katikkiro takubaasa wakiri afuna kampuni ye n'agamukente mwosi ate munango wanga kyemanya ayina agundi otandika otya talina Mayiga nti kampani advocate Mayiga ndi kampani advocate naye kyawoza sigiwulira mugondi misango nange siina wenjiwulira sango tolinaako okubeekolera kata okubanga ina beewolereza kwararumpa abali eyo ewala naye munange Lukwago embeera yo sinungi mwongere okumusamusaala musajja asiba ku cupa bamusaako kale singa neyabadde n'emyaka 73 bamuzizayo naye nti asiibira ku cupa bwate munange obulamu egyo emyaka gyali munere mukwale bulwadde ki ye yakampi amanyi obulwate bwa Lukwago tebutandise kati oba abantu nga omanyi ekimba ekimukuba naye ng'omulala ye tannaba kitegeera ekyokuba kirala ati ekyo kiba kirala ekimbe nga kimukuba kiba kirala kiba kirala ekimbe nga kimuba emberi kikubanga nsimpu kitegete kwe kuba ekimbe ekikuba kyekyo ekijja omulundi gumu kyekisisi ekisimbu ensimbu ebyo baga nti ensimbi ekimbe kimukubye naye kino ekijja kikulya mpola ekikusenkenya kati ekyali ku ali kyekirimu ali yenna gwe gwosobola olowoozaako ali ganyita kati oyo ekiki kisenkenya musenkenye ate ekyo ekikola kitya iryampola ola yojakingo otandise kulya akatambaala sibimanyi nze ebyo bemwogera n'omuntu gwe mwogera simutegeera alikanyira yani oli akola mu focus tomanyi manager ya focus media mutegedde gwe tuliko kimukola kitya mulekerawo okuzanyira mu bulwadde aliwa gwe tuzanyiddeko kati museka ki tunyonyote bunyonyosi kere ekisenkenya we kiba obanke yalwala ekigwira obugwiza omuntu waliwo mwaye nti ekigwira omuntu kiba kijja occasionally nga nti omwezi we guboneka ng'ekyo kimukola ki kimukupa nga wikitera okukupa ekyo nakyo kiba kiyimbe kimugwira bugwizi